But it comes in to fill that missing link where if Honorable Judith Nabakova wants to get to know something, if Commissioner Mugaino wants to know something, where does he go? So we are going to create this as a land resource center. We first and foremost collect our materials, both hard copy and digital. And then we shall make arrangements on how this information can be accessed for use and see how it can be used by various categories of individuals, organizations, private, and departments of government. That's one reason why this organization has been put in place. Another one related to that is General Saleh wanted to know how best we can support the situation of land conflicts. One of the ways in supporting land conflict situation is by system of negotiated settlements of what? Land disputes. It's not always good, and most of you are aware, to take cases to court. There's delay, there are high costs, and some people are frustrated, they give up and their property taken. So there is always what? Underlying grievances which affect investment in land, because land which is a subject of land conflicts remains undeveloped. Kintu kino kiri more than cancellation, kiri also deconflictization. Abantu okutegeera nti bwe baba bazze ne bansenza ne banzijja mu mugga, lwaki gavumenti enzigyemu, kiki gavumenti kyegezaako okuteesa, gaba omuntu n'avaawo nga afunye okumatizibwa nti ensobi gy'abadde akoze abadde mu nsobi si gavumenti kola ki kumunyigiriza. Kati omulaba abantu abamu ku ababadde be bayanjudde wano abali mu kitongole kino ne sibi zaabwe nga mumuziwulidde, Professor Kigula nange yansomesa, ate yansomesa ttaka obugala eri Professor Kigula. Nako ku bakama bange abamu abakola n'ekitongole kino era abali mu minisitule by'ettaka nga former director Naomi Kabanda. Kati kyegezaako okubalaga nti wano waliwo obumanyi, kati obumanyi buno tukozesa tujja ffenna abali mu gavumenti n'abalala abalina ebizibu okumakuminga sure nti no naffe mutukwatirako naffe mutuyamba okuminga sure nti ebizibu bino bigonjebwa, ebigonjebwa bulinga bino kola ki ogonjebwa. Kati nyiza okuwa ekyokulabirako nti kati minisitule by'ettaka egezaako okukola land policy empya, naye land policy eyo ekisobola ogikola neba policy ennungi kuba kumanya research ne data abakoleddwa. Kati research ne data non-state actors kati gekitongole kino ziba ne field research ezimu naffe gavumenti tuba tetukoze eki zetulina, kati tuba nga tusobola okukozesa that information neba feeder in mukozesa okufuna land policy ffenaffe ne tugatta awamu. Mu bumpipi tukyegezaako okugamba nti naffe nga ministry naffe tukola n'ekitongole kino okutereeza. Honorable Bagahari Baram, Oweekitiibwa Minister Judith Nabakooba, Minister wange owa lands yantwala, Oweekitiibwa Ambassador, ab'ebitiibwa mwenna protocol observed,
Amanya gange nze retired brigadier Moses Shabani Luchamuzi nga nze nkulira akakiiko akakola okulwanyisa ekibba ttaka era ofisi zaffe zituddawo mu Mengo nga akakiiko ako kateekebwawo ekitiibwa president mu mwaka 2022 nga amaze okulaba ebikwata ku ttaka mu bantu engeri gye waliwo ekibba ttaka kwegamba nga ye bwalabawala owekitiibwa president n'amanya nti ababbi b'ettaka be bantu abeetendeka ne babeera nga balina n'ebyokulwanyisa ate nga batagetinga abantu abatasobola kwerwanako tugambe nga abakadde bannamwandu bamulekwa n'abantu bangi abatamanyi kikyakukola owekitiibwa president be yatusindikamu okulaba nti tubataasa okukibba ttaka ekiriwo mu ggwanga era tukoledde ebbanga lya myaka 4 kaakati nabadde ntegese ka document ke katonotono okubabuulira experience gye tuyiseemu ebbanga eryo lye tumaze naye ndowooza simanyi bakinasoboka okukasoma mwebale nnyo. Abagambye mutuule mwenna abakkiriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oluvannyuma okubaaniriza n'ekiramuso kya Katonda ekyo nange neeramusa nammwe ne mbalamusizaamu abavudde okumpi neewala. Kino kyakwewoona nakweyagala nga bwe tulinaanaganya ono bwe twewaana era ne tweyagala kubanga we are the founders of this revolution. Banaye obugalo. Twali batono, si bayivu nnyo, si bagagga nnyo, naye nga they are the people committed for their country. Ne tuvaayo, ne tukola ebyakolebwa, bwe twakosa, bwe twadduukirira, naye abaakosebwa bazzukulu baabwe kati ate be bagagga. N'olwekyo nno omulimu guno gwe tulina ogw'ettaka twasalawo bakadde baffe okutambula n'abazungu mu nkola y'ettaka ey'abazungu ab'e Bulaaya. Ye sisitimu gye baatu. Era wano abo bakamishona babadde baaniriza abantu abava mu South Africa eyo bazimbabwe wa okujja okwetegereza enzirukanya y'ettaka ng'ebiri e Buganda biyitirirwa obutafaanana walala. Kale n'olwekyo nange sijja kufaanana nga bali abasooseewo. Nja kugamba nga Bayibuli bwegamba ti nateekamu ebinafu byange ku nsi ndyoke nkwasa ensonyi eby'amaanyi amangi. Nabwe abataagenda mu matendekero ago twatendekebwa bakitaffe era okkakkana kubanga njagala obbakakasa ti kitange omugenzi ali Nadduli yali mulamuzi wa Ssaabasajja mu ggombolola y'e Kapeeka otuva era nankolerako okutendekebwa ku mulimu nga bwe mba avudde ku ssomero ekomewo mu biseera by'emisango nze mbeera omuwandiisi. Jjukira nti emboozi zonna ozitwala, ebibuuzo n'ebyanukuddwa byonna obigira ki obitwala. Kale nembeera trained era nyina n'omwana wange nagamba ti gwe ntambudde naawe nnyo naye nkola amera saagala bakubuuza ekibuuzo ti gwe watambulanga ne mwami Nadduli kino yakigamba ki ng'omunyalidde awo ne bwe ndiba nfudde omuzimu gugenda kubwayo okutuge ng'ekibonerezo. Ebyo tujja byogera mu Luzungu naye akibagambye. Kale nno nawano omusango gwo bintu bino geno biyingiramu Owekitiibwa the retired General Salimu Saleh yatuyita
naye ogenda okukakkana twesanga bwesanze musasa nga Yesu yagendanga alonda ono mububi ono mubazzi ono muwonga ogenda okukakkana nga bonna skills zaabwe ziri awo naye nga talina college eze gye yabagira ki gye yabajja. Kale nze ne maama waffe Mumbejja ne tubeera nga tuliidinga akakiiko ako akakapeeka Land Bank ne bannaffe abalala twali tuweranga 10 naye omulimu bwe twagugwako okiraba Omumbejja yajjawo ng'ali skilled in law ne bandeeta nga ndi skilled mu kalisa y'ettaka n'enkozesa yaabyo okategeera akagamba ako kaakatukomye wano okukola kutya tugatte obwongo bw'abayivu n'olwo abatali bayivu naye nga balina teri mugagga musimu oluta kulimba kubanga buli ayeetaaga esente agenda wa mugagga amulekera amaki amagezi. Kale n'olwekyo twasala emisango era naffe tujja kusitula akayivu yaffe tugireete tugibateeke mu maaso era omuzeeyi atugamba ti tukyenda kugitandika nga case study era akakiiko kano akagattiddwe wano olwaleero bwe tunaagatta obwongo bwabo bonna abatubuuliddwa naffe tuteekamu obwaffe nkakasa nti oyo agenda okulwanirira okubba ettaka akati aloota atambula. Haji Nadduli is trying to tell the nation that anybody trying This committee oluvannyuma lw'okutongoza ekibiina kino ekyolunaku lwaleero ekyettaka teri agenda kuddamu kukaaba. Era twakola akakiiko kaffe kano mwabo genda otegeeza ababbi baayo kubanga baali batuwangudde nga bayise wansi. Ojja osanga chairman nga sakundagana emirundi 3 ey'ekigulibwa kiki. He is trying to explain how these thieves use LOCs, landowners, sometimes brokers, and sometimes even lawyers. So with the committee went down to dig that information, which you are going to be gathering from this place. Kakati era ekintu mu kiseera kyekimu ne baddira abakooti ne baddira abapoliisi ne baddira ababuulirize tubayita baki poliisi investigators bonna ne babateeka mu kisawo kyawe ogenda okutambula from A to Z ng'otambulira mu bali. So he's trying to explain that all this, the issue of land grabbing starts from they try to use our people within the government, police, investigators, LOCs, even lawyers and courts. So by the time you come to claim, those people are under their armpit. Kakati nno akutwabafulula. Now Era tetwayanirizaako n'omu. they were demoralized during that period. Ng'ogadde tekiwandiiko kyo ng'ogenda okikola ng'okireeta nga tukitunulamu kubanga abo bonna twabayitira tujja kwongera okubayita. However, Uganda is bigger than what we expect it to be. Banaye mumukubire mu ngalo Haji Nadduli abagambye nti n'olw'ebigambo ebyo abannyonnyola nti buli mwenna abali wano nnaku lwaleero, even all Ugandans out there, utilize this office if you want to receive the information from Haji Nadduli and the whole team. If you want to understand how land grabbing rotates among people in government. Ebbanga lyemmaze nga ndi chairman wa Luweero emyaka 15. The time he has spent as a chairman LOC5 Luweero district. Luweero nali njemazeemu obuvandalizing obw'engeri ng'eyo. During his time of office, he had tried to demolish, to phase away all those things in the area. Naye empisa embi tefwa. But bad habit never die. Agikola n'oyo agiwuliriza be bafwa. He who makes it and does tugenze ne baddamu. So when they knew that he has left, they germinated again. Kakati bajja kwewuunya okulaba nga we have resurrected now a new committee. A big clap to Haji Nadduli
that now the new committee today is going to solve all these problems. But mwebaze Haji Nadduli. Buli ayagala Haji Nadduli. Nga nze mbagamba tezijja kukola. Okuviira ddala ku buyivu bwange ne byenkoze byonna. Mu finance mumanyi nali chief planner wa gavumenti. Nengenda mu energy ne mu ministry y'ekikula ky'abantu byonna ng'akola n'abantu. Naye nga buli awali obutakkaanya bw'ogenda okubwanalizinga osanga nga buva ku ttaka. Abooluganda, abakyala, abaana, ab'omuliraano, obutategeeragana obusinga obungi buva ku ttaka. Jenosale bwe yali atandika kapeeka namugamba nti gezaako naye tojja kufuna kyoyagala. Lwaki? Kubanga ettaka lyonna lyonna eryetoloddewo lirina conflict. Ate abantu kati basobola kukola abalinaanyeewo okufuna omugaso mu industrial park nga tebakozesezza ttaka. Uganda tuli balimi era obulimi bwe businga okozesa abantu abangi, ate okulima weetaaga ttaka. N'olwekyo wadde tufubye nnyo era njagala bannange mwenna mukubire Jenosale mu ngalo alwanye n'operation wealth creation, najja abantu abatali mu man economy n'abajja ku bitundu 69 n'abatuusa ku bitundu 31. Senga tekyali conflict za ttaka twalibadde abantu abo abaavu ennyo nga tunaatera okubamalamu. Naye buli wootuuka bwe baleeta emmwanyi oli atyo zisimba kubanga talina bwannannyini. Kati muwulidde n'abakatale ke baaguze basubulirewo nabo bali buzibu. N'olwekyo nze experience yange gyendeeta mu kakiiko kano ya land as a factor of production. N'olwekyo bannange njagala okubasaba mwenna mwagala ssente, waliwo atazaagala. Abaagala okufuna ssente mujje mwetegereze by'ettaka kubanga essente ezisinga wadde waliwo service industries mujja zikola nga ziva mu ttaka. N'olwekyo bannange mujje wano. Era nze Jenosale yampa omulimu. Nze nkulira komiti gye bayita expanded land use balance sheet. Byafuna tulifunamu tutya, tujjawo tutya endooliito abantu baganyulwe mu ttaka kubanga ettaka eririko endooliito terikola. Oyita ku ttaka likomeri n'eri nti nannyinyo yafa abaana bakyakaayana nti namwandu bamugoba ettaka liriko kabiyeeti. N'olwekyo bannange mutwagire mu komiti eno tukole ekyo ekigasa abantu. Nabo mwenna abali wano kijja bagasa tubeere nga tugenda maaso okuggyawo conflicts eziri ku ttaka. Nze ndeeyama ndi ready to work. Muyinza okundaba nga nyama eweddeko naye ndi ready. Nja kuba gumiki, nja kukolera ddala. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era our teammates, I want to congratulate you, Professor Chigula, Mumbejja, my own